Mbaniriza ku munamuna bali ku Mutindo TV, anze Mutindo writer, kansubire munamuna muli fine, kansubire muli bulungi. Nkole ntya nze omukyala bimusobedde bintu bya siriimu na Obwenzi babagamba mwekuume temuwulira simanyi. Omukyala ono ali mbufumbo, yangambye amaze mbufumbo ne baawe emyaka 13. Myaka 13 abalina abaana bali basatu. Abawala 2 n'omulenzi 1. Baawe tabeerawo. Musajja akola safari asobola okugenda n'amalayo omwezi nga tadda waka. Naye agamba baawe ebimu ku bintu by'abadde asinga omufalaasira era nakati kyasinga omufalaasira. Yamugamba mukyala siriiwo sibaawo. Osobola obeerawo ng'owulira nduddeyo ng'onneetaaga ng'omuntu. Oli wadde mbokola Obwenzi. Naye k'olindeetera siriimu nja kutta. Ekyo nkubuulira. Olindeetera siriimu nja kutta. Bya byonna bikole naye kye saagala ye siriimu. Omukyala agamba amazima tamanyi kyamulinnya. Myezi 3 emabega yagenze yakola Obwenzi n'omuvubuka wa boda. Owa boda atwala abaana ku ssomero n'abazza. Yakola Obwenzi. Teyamanya nti omuvubuka wa boda gwe yeetigonyola naye mulwadde wa siriimu. Yafunamu ekisujjasujja obutewulira bulungi. Agenda ogenda mu ddwaliro ne bamukebera nga ali lubuto lwa weeks 2 nga ne siriimu yaluma dda. Ekyokukola kyamubula. Agamba kye yasooka okukola mu byonna kwe kuggyamu olubuto. Ne bimuyisa si bulungi. Omusajja n'akomawo ewaka n'amulimba. Omusajja n'akkiriza n'amuwa eddagala n'amujjanjaba biki n'atereera. Agamba ebbanga omusajja lye yamalawo ewaka tebeegatta wadde yali amaze okuwona. Ko omusajja yamalawo emyezi 3 ng'ajjanjaba omukazi. Ng'amaze okuwona yamalawo omwezi omulala gumu naye nga tebeegatta, nga omusajja waagezaako omukwatako waagezaako omugira. Omukyala ng'agamba siri bulungi nga kyeyewala ki kusiiga musajja ono siriimu. Era agamba eddagala yalitandika era amira eddagala naye omusajja tamanyi. Agamba kimususseeko akola atya. Omusajja yamugamba walireeta siriimu ajja mutta. Abaana balina 3. Agamba omusajja mugamba oba nzita nzite oba nobe ntambule ngende muviire naye namuwa nsonga ki. Abaana bange bonja bagamba ki ekinzigye wa kitammwe. Abantu gye ndaga bazadde bange mbagambe kiki ekinzigyewo. Asaba amagezi. Tumuyambe nkole ntya nze. Yaleetedde omusajja siriimu ali ku ddagala. Ate osiiga omusajja siriimu ate ogamba omusajja nti alina siriimu ate atya okunoba. Wansonga omusajja amugamba wondeetera siriimu nja kutta. Tamanyi kiddako. Agamba nkole ntya nze. Nze Mutindo writer, oli ku Mutindo TV. Osobola subscribinga no likinga no commentinga gwali ku YouTube so gwali ku TikTok. Wa followinga kiba kyakabi. Osobola okasharinga. Tumuwe ku magezi. Nkole ntya nze. Mwera.